Yabana, pull level. Send them. Yes, mugabo mtyapala ba Uganda chikana mukamoli amanye ndobozi bampita ntambi chimzo rich boy Max Studi Junior nabetyo tuze tubayenga tuba tusako beche bifude mu entertainment industry ya Uganda amoli agafa ko basore bubo 24/7 fetubera tuba tusako ekiri mutire mbozi ya lero ayemana mulezi gwe bayitaziza Bafana the rebrand the return of the king in the music industry bintu bingi bize byogerwa nga bagamba nti Bafana okitegera tajja soula ku music industry ya Uganda ngeri je immediate abana abato bagitwali de kupese enjawulo ateye agezako kubanga ayimba kye bayita old school music otunulira nyimba za tadde ng'ebizibu otunulira oluyimba nga lwe Kingdom bagamaziza Bafana okitegeera music gwayimba ali outdated naye ng'ekibuuzo tusigala tukibalekera twaba tutambula nga tubuuzako ziza Bafana wagwa nti ki kyoyogera ku bintu bino bitambula kiki ekibale kikukuumira emabega aziza Bafana yagambye n'agamba nti ye music is a passion to him yazalibwa music ye kenyini muyimbi atenga ye kenyini music so abafana ne batandika omujjajinga ku nyimba ziyatadde yagambye nti ebyo byonna bwakasasiro tewali alina endongo gyagenda okufulumya weeks nga bbiri okuva kati ziza Bafana alina endongo gyagenda okufulumya so yagambye nti bwenna bagamba nti sisobola kuyimba sobola kukola bintu byakabi mulinire njagala mbalage nti nze nyimba ate kenafunye management empya mujja kumpulira n'agamba nti endongo abantu babadde bakuba endongo abasajja nga babebe kulu babadde bakuba endongo naye endongo ye Jakuba temanyi ya babebe kulu endongo ye Jakuba temanyi ya Jose Camille endongo ye Jakuba temanyi ya Gravity so Bafana abantu byavudeyo natukamna agamba nti kuno mwaka yasubira ebintu bingi tunayingira next year anaba taking over this industry nesikaddeho kubinde mawulire gafagaddako mayina lwesi wampita ntambi kimuso mwekumire ku Uganda mukamoli tujja kubeera nga tuvaletera ebintu bingi ebyakabi follow us on Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tubeere Telegram tubeere nga tukwasaganya embeera eno. Bye bye for now, see you.